William Blake atula ku lukiiko lwa International Olympic Committee asabye abazadde okwagira abaana bali mu by'emizannyo. Nalizannyo omuzannyo gwa rugby nefuna rugby scholarship, so abazadde mbatangazizza nti ba taking sports seriously basobola okufunamu ebyemisomo omwana ayinza okugenda professional. Basinzire nabbinga okunaku lw'abayizi mu mizannyo. The reason as to why I take part in sports is because it's so fun and it makes me happy. It helps me in leisure and helps refresh my mind. Uganda Olympic Committee ezze esomesa abayizi ebikwata ku mizannyo gya Olympics. We do this sports day so that we can be able to pick out talent among the children who are in primary and nursery because we know sports is the key. Cyrus Muwanga yazannya nnyo table tennis mu myaka gya 2000 n'awangula zaabu mu za Africa University Games awadde abazadde obubaka. Akoze ebingi nnyo mu byemizannyo. Twagala mu bana abaana abato tusobole okugyamu ebitone by'abaana nabo basobole okusucceedinga mu sports ate bagikoole career because tumanyi kikulu. Abazadde okuli Sayina Musaasizi basanyukidde entegeka y'emizannyo mu masomero. okukula mu mutwe mu mulowoozo n'omubiri okubeera physical fit. Tukwatagana n'essomero nga lino kubanga amasomero mangi tuba tutaddemu omukono tusobola okukola okutambuza emizannyo. Bya Abel Kitaka, Salt TV Omunnyo.